Abanamasaka mbalamusizza nnyo era nembebaza Kentinal Radio eddoboozi lyaffe ery'e Masaka. Nze DJ Kikofiira nga bulijjo chairman. Yes. Music atambula atya chairman? Music ali malembe nnyo kasita abamwagala bawuliriza babeera bakyamwetaaga. Tuliwo okusumulula ebyo byetaagisa naye nga tubakubiriza abawuliriza baddemu naddala bannamasaka waffe ensibuko y'empisa baddemu bawulirize ennyimba eza message. Tetugenda kuva ku mulamwa kukuba bidida ffe abayimbi ab'akadongo kamu tugenda kubeera mu ekyo kye twakuba tulongoosa mu kirongoose naye bawulirize message ly'eggwanga okubaawo. Ensi bw'ebuuka n'omuyaga nga tuyita mu mbeera ebiriwo simanyi mulembe gwa .com tujja kuva mu mbeera tegeeza nti nkubiriza abantu bonna baddemu bawulirize ennyimba eza message gwe mulamwa. Okay, DJ Kikofiira nga bw'oli chairman wa Kadongo Kamu, akadde kano Kadongo Kamu omulaba otya? Ndina president wa chairman babunzijako ndi president kati twagala kulonda ba chairman bo ab'ebitundu. Kadongo Kamu azzeemu omuzinzi ogutagambika nti abantu bakubye relevance ne bakubye return ne bategeera ensigeraze nti si watuufu. Abantu bakomyewo abantu bajja kugenda balokoka mpola. Okay, kati okulonda kunaaba kwaddyo okw'ebitundu bino ebyesudde amabanga. Tutandisidde ddala twasookera Mbale ntujja Busoga ntujja Mukono kati tugenda Gindi tugenda Kayunga tuve Kayunga tugende gye bayite Mubende Kasese twalondayo dda chairman waayo tugenda tulonda ba chairman abo mu bitundu aba music oyo naye nga tugattamu n'abawuliriza abawagizi baffe nti omuntu asobola n'okuba chairman weeyo nga si muyimbi naye nga mwagazi wa Kadongo Kamu music abulirira. President nawulirako nga waliwo saako y'aba Kadongo Kamu gye batandiseewo yetambula etya? Saako yaffe eri malembe twaziwaddeyo eri president yagitugaa ntugiteekayo owa Major General Muhoozi tena yanukulwa naye nga tumanyi nti essaawa yonna ejja kuwanukulwa kubanga kaweefube wa pulezidenti okukulaakulanya abantu abegattira wamu. Okay, mukulu DJ Kikofiira abantu badde beebuuza ennaku zino DJ Kikofiira balinze konsati y'e Masaka e Kalungu otuleeterayo ddi? Nti nze bwe nali nnyimba oluyimba luli yiga okupanga nakugamba nti nze sifulumya mutali mmala kwetegereza ebinaazimba eggwanga lwa nsonga nti kati konsati yange eteekwa kuba nteeketeeke era n'omuntu okusituka okuva ewaka nga nze nagiranze ajja mu bumu nti bw'aba yagambye nti Geoffrey Lutaya yamuwerekedde aba ajja kujja sitimba batajje. Ndi musajja mukulu mu music nkakase nakakata mwenkulidde tulina okuwa abantu ebintu bitali byabimba kubanga omuwagizi gemaanyi g'omuyimbi era yefa. Okay, akadde kano waliwo abaana abasoda okwanga batandika ekintu kya Kadongo Kamu waliwo enteekateeka nga president wa Kadongo Kamu studio eyinza okuba ate ng'eyambako ku baana bano batandika omulimu gw'okuyimba? Nze nabadde nina obuvumo obukola studio kubanga buli kimu tukirina naye twasazeewo tusoosowaze n'okwongera amaanyi mu smart studio eya Mubiru Smart right tugifuule ennene okusingako awo era tugitwale Makindye mu center kyetuliko esobola okukwatira kuba upcoming nga bwekoze kubanga ekubye nnyo upcoming ereesa abayimbi bangi eya Mubiru Smart bagita Smart Studio. Ebintu ebikulaakulanya ffe tubibateeremu amaanyi naye nga ffe tebajja kutula butuuzaawo ffe tubatandikire era baatandise dda kubanga waliwo gye bayita Freedom Band nagitongoza jjo e Kayunga eyo. Okay, DJ nga tujjukira emyaka 22 egy'omukulu Hamani Basudde kiki oyinza omujjukirako ssebo? Ebigambo by'Abasudde bingi omuntu bw'abyogerako ayinza okuba nga awaana obuwaani naye nze neekakasa nti Hamani Basudde yazaalibwa ng'era Yesu bwe yazaalibwa nti maama yamuzaala naye namyalo bwe yali azaala Basudde ye yazaala mwana naye nga ye yalina mwoyo bayinza bulijjo nkyogera Basudde teyali muyimbi yali mulanzi era abalanzi bangi nnyo ne bannabbi abayita mu kuyimba nga Dawudi mu Bayibuli mu bayimbi muyitamu nnyo obunnabbi kati bingi nnyo byemanyi ku Hamani kubanga ng'omuntu si yali omuntu omulungi w'okwogeramu naye yalinga ajeregajirega nnyo nga tayogera bintu byamulamwa naye bwe yalinnyibwangako obunnabbi buli malayika eri akyasobola okuvuganya n'abayimbi bali wano mu nkuba z'ennyimba ze mu media zonna buli lunaku emyaka 22 tewali lunaku luzibanga tewali rediyo ekubye luyimba lwa Hamani Basudde so olwa Kikofiira esobola okululeka.
Okay mukama wange njagala kwerekereza bannamasaka obubaka ki bw'obalekera abaagala kadongo kamu abaagala DJ Kikoofiira bonna anti Masaka ensibuko ya Uganda buli muntu atudde mu Masaka awo kwemu si wana buwanyi Masaka kyagambye kyebagamba kaye bakulembeze abanali obukulembeze bayitaawo Masaka kati mbagamba bugambi kuwuliriza kwongera manyi abuulira ali nkamberekereze basibule ngamba kutira okuba nti banywerere ku Sentinel Radio okugiwuliriza emisana n'ekiro enkuba ne gwetonnya musana ne begwaba